okwebaza IBN Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okumpa omukisa guno okubeera minisita w'ebyamawulire okukunga abantu ate era omwogezi w'Obwakabaka. Ekituukikako era kijjudde okusoomoozebwa kunene nnyo, naye lwa Katonda oyo gwe tulina tujja kusobola okuweereza obulungi ennyo. Minisitule eno ebaddemu Oweekitiibwa Nuwa Kiyimba era akoze omulimu ogw'obutaweera. Mukulu ono tuweerezaako nnyo naye tuli mu Buganda Youth Council, musajja mukozi w'amaanyi era mwebaza olw'omulimu omunene nnyo akoze n'okukyusa feesi y'amawulire ssebo, weebalire ddala olw'omulimu ogwo. Mu kiseera kino minisitule etukwasiddwa erimu ebiwayi ebiwerako. Ansooke ku ensonga y'okukunga. Ensonga y'okukunga abantu nsonga nnene nnyo. Obuganda buno Ssaabasajja yalabye nga bwetaagamu omuggundu. Mulaba yabadde mu kwogera ku okwasa ebyeyogere nnyo ku nsonga y'abavubuka, n'asoosowaza nnyo abavubuka n'abagamba balekeraawo okubongoota. Bigambo ebyo bw'obwefumiitirizaako bitegeeza kinene nnyo. Ng'abavubuka n'abantu ba Buganda bonna twetaaga okuva mu kubongoota, tuddemu twagale Namulondo, tulage amaanyi ag'ensusu. Era ng'omulimu ogwo omunene gwankwasiddwa wamu nga nkolagana n'olukiiko olukulembeze ne mukulu waffe katikkiro wa Buganda okulaba nga tuddamu okukunga abantu ba Buganda. Abantu bonna gye bali mu byalo byabwe, abantu gye bali mu border stage, abantu gye bali mu butale, abavubuka mu byalo, abantu abakadde bonna nga tubakwatira wamu okulaba nti baddamu okuleeta omuggundu mu Bwakabaka mu kwagala mu kukola emirimu n'okubeera abawulize. Gwe mulimu omukulu ennyo ogwa minisitule ey'okukunga abantu. Ate era nga sibadde nnyo mupya mu bintu ebyo, bannamawulire bangi badde babuuza Kazibwe y'ani, ne kubategeezaako okubasunirako akatono, ndudde mu nsonga zino ez'Obwakabaka okuviira ddala mu ssomero nga tuli Makerera awo nga nze ssentebe wa Nkobazambogo, ne tuvaayo ne tugenda e Kyaddondo gye nali ssentebe w'abavubuka ba Buganda Youth Council okumala ebisanja 2 emyaka 10. Ssaabasajja gye yasiimira n'andeeta okubeera amyuka ssentebe w'abavubuka mu Bwakabaka bwonna. Ate era eyo naweerezaayo ekisanja kimu, Ssaabasajja n'asiima ne mbeera omukiise akiikirira abavubuka mu lukiiko olukulu olwa Buganda. Tutambudde ensonga ezisimbadde enkulu ennyo ezikwatagana n'abavubuka n'Oweekitiibwa Ssekabembe Kiberu, era tukoze omulimu munene nnyo. Omulimu ogwo gwe tukoze mu bavubuka, gwe tukoze mu bantu ba Buganda, tusuubira nti gujja kutuyamba kinene nnyo mu minisitule ey'okukunga abantu. Nga tuzze mu minisitule y'abamawulire, minisitule eyo si nnyangu kubanga esooka okubbulula omuntu oba omunyiika. Yeetaagamu obukkakkamu, yeetaagamu obwetowaze. Ne minisitule eyo bw'ogitunuulira ennyo, Buganda tulina okusoomozebwa kunene nnyo okw'amawulire kati mu mitimbagano. Nga kumpi buli muntu yafuuka munnamawulire. Kusigana n'omuvubuka eyakavaayo jjo bavudde bweru tamanyi ensonga za Buganda naye nga alina gye kyayagala Buganda bukole atakikolerewo enkeera. So okusomoozebwa okwo nga bwe kuli kunene nnyo, tuteekeddwa okuwa information eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tulina okubatwalira obubaka obuvudde embuga mu budde bwabo ate mu bwangu ddala. Abavubuka abo babutegeere. Tetujja kusirika busirisi ng'ebintu ebimu bikolebwa. We weetaaga okulungamizibwa bajja kulungamizibwa, ate we twetaaga okubategeeza ekituufu ddala ekirina okugenda mu maaso n'okubajja kukifuna. Naye nga kituwa okusomozebwa tulina okubeera ku mitimbagano egyo okulaba nti tunnyonnyola abavubuka ebikolebwa, tunnyonnyola abantu ba Buganda ebikolebwa. Wakati abantu batono nnyo abasoma amawulire gano ag'empapula, abantu abasinga omusanga ku mutimbagano n'amawulire agafunira ku mutimbagano. So tusuubira okubeera nga tukwata ku nsonga eyo mu bujjuvu bwayo. Minisitule endala esembayo ey'obwogezi bw'Obwakabaka eno nga ekyenkizo ekiriwo nti tulina okugoberera bakama baffe Oweekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda byatulambika mukulu waffe n'olukiiko olukulembeze cabinet n'olukiiko lwa Buganda nga tewerabidde essiga ery'abalangira ekkulu ennyo nalyo erina muko eryo amaanyi amangi ennyo eri Obwakabaka ne bajjajjaffe abataka nga bankizo nnyo. Amawulire ago gonna bwe tuneekwatako nammwe bakama baffe bakulu baffe ababaddemu mu minisitule ng'osanze ne bamukulu Dick Kasolo byenalaba nga nkyali mwana muto naye nga baweereza beene okutuuka kati n'abato bamulindwa tujja kusobola okukola omulimu.
tujja kusaba tutambulire wamu tusobole okukolera wamu tujja kubanga tuggusa olugendo luno olutuweereddwa olunaku lwaleero lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaala. kayinza oyitawo